tono nga bane naawe. Awo olwatuuka bwe waayitawo ebbanga ttono n'agenda mu kibuga ekiyitibwa Nayini. Abayigiriza be n'ekibiina kinene ne bagenda naye. Awo bwe yasembera ku wankaaki w'ekibuga, laba omulambo gwe yafulumizibwa ebweru nga gwa mwana nnyina gwe yazaala omu, ne nnyina oyo nga nnamwandu, n'abantu bangi ab'omu kibuga omwo nga bali naye. Awo Mukama waffe bwe yamulaba n'amusaasira n'agamba nti tokaaba. N'asembera n'akoma ku lunnyo. Bali abaali beetisse omulambo ne bayimirira. N'agamba nti omulenzi, nkugamba nti golokoka. Oyo eyali afudde n'agolokoka, n'atuula n'atandika okwogera. N'amuwa nnyina. Bonna abaali naye ne batya ne bagulumiza Katonda nga bagamba nti nabbi omukulu ayimukidde muffe, era Katonda akyalidde abantu be. N'ekigambo ekyo ne kibuna mu Buyudaaya bwonna ne mu nsi yonna erinaanyeewo. Njagala kwebaza Katonda olw'ekigambo kino kye ngenda okugabana naawe. Njagala kutegeeza waliwo oluusi we tubeera mu mbeera abantu nga bamaze okuwanika. Oyinza okubeera mu bufumbo abantu ne bawanika. Oyinza okubeera ku mulimu abantu ne bawanika. Oyinza okubeera mu office abantu ne bawanika ne bakola conclusion zaabwe. Ono yafa dda, ono yalemwa dda, ebyono byagaana dda, emyaka gyamuyitako dda. Kugamba nga abantu bamaze okukuwaayo. Njogerako n'omuntu andaba ku Delta TV program eno Amaanyi Agali mu Kusaba nga oli mu state abantu nga bamaze okukuwaayo. Ono omwana mu ssuula eno mu kitabo kya Luka essula 7 onyira 11 nnyina n'abaali beetooloddewo oba ab'ekika baali bamaze okumuwaayo. Bw'okiteeka mu nkola eya bulijjo ndowooza oyinza okugamba nti singa oba baali bakatuliki baali bali mu kuyimba oluyimba olugamba tusimbe ffenna mu kisinde kya Mukama waffe Yesu. Bwe baba baali bakristaayo badde okuba nga baali bayimba mwe mugenda wa bannange bendabanga bayise. Ennyimba ezo muzimanyi bwe tuba tuwerekera bannaffe tutera nnyo okuziyimba. Now omulenzi ono, omukyalo ono yali azadde omwana we omu. Omwana ono n'afa. Bayibuli egamba nti ab'ekika n'ab'emikwano ne bamuzinga bamutwala okumuziika. Kitegeeza bamaze okukola conclusion nti awedde, it is over. Njala kugamba gwe mukwano gwange ndaba, when the world says it is over, when the people around you say it is over, when the family members say it is over, then God takes over. Njala kutegeeza era nakutegeeza, the moment God takes over, then the battle is over. Gwe kye weetaaga okusaba kwe kusaba Katonda okuyamba for him to take over. Waliwo oluusi omusajja lwakulekawo ne balowooza nti okomye. Waliwo oluusi omukyala lwakulekawo ne balowooza nti okomye. Njagala kwogerako n'abo abali ku TV eno nga mundaba naye ng'abantu balowooza okomye. Omusajja kakuleseewo okomye. Omukyala ke bamututte okomye. Ke bakugobye ku mulimu okomye. Kowezezza emyaka 4 tokyazadde, ng'abantu bona amaze okudikiralinga it is over. Mu mbeera efaanaganako bwetyo twetaaga okukkiriza Katonda waffe to take over. Kubanga Katonda bwa taking over situation, then the battle is over. Omwana ono nga bamaze okugivinga up, ng'ensi emaze okukkiriza nti biganye, Yesu ayingirawo nga batwala muntu wa kuziika. Yesu yandibadde asobola okuyitawo n'abayitako buyisi. Naye Bayibuli egamba nti n'ayimirira we bali n'abakwatirwa ekisa. Njala kwogerako naawe andaba emisala gw'olwaliro nti ekyo ky'oli okiri lwa kisa kya Katonda. Njagala otundeko emabega olabe abantu bewakkulwa nabo omanye bameka abakyaliwo bameka abalamu. Waliwo abantu abasoma nga basoma n'okusinga naye ng'ate bali bubi okusinga gwe. Nolwekyo gwandaba ekyo ky'oli wabaddewo okusassa kwa Katonda. Ngamba abantu nti nze nvunaanyizibwa mu kitongole ekyo ekinene kulabirizi, si lwakubanga nze nsinga naye lwa kisa kya Katonda. Kati njagala kugamba gwandaba Katonda akusaasidde busaasizi n'oba ng'olina omusajja akwagala. Katonda akusaasidde busaasizi n'oba ng'okyali mulamu. Katonda akusaasidde busaasizi n'oba ng'okyalina ku ssente. Katonda akusaasidde busaasizi ne bakuyita ow'ekitiibwa. Katonda akusaasidde busaasizi n'ovuga ku motoka. Nolwekyo bw'aba akusaasidde teweewanika, teweesitula,
teweefula wakabi naye sigala ng'okakkanye ng'okkiriza ye Katonda ataking over. Lwaki? Kubanga abakuwanika ate bayinza okujjawo eddaala n'ogwa, naye Katonda bw'akusasa nakukwatirwa ekisa ne baziika abantu okuva January paka kati gwe nga toliimu, Mukama akusaasidde. Okimanyi nti waliwo abantu aboonoonye akatono okusinga gwe naye nga bo bafudde gw'okyali mulamu. Oluguudo abantu kwe bayita ne bafuna accident naawe kw'oyita. Emmere etta abalala naawe gy'olya. Amalwaliro abalala gye bafiira naawe gy'ogenda. Mu masomero abantu n'ababala gye basomera ne bagwa, ababo gye basomera gwe ne bayita. Njagala kutegeeza wabaddewo okusasa kwa Katonda. Njagala kujja element when he takes over akusaasira. Ye kasa taking over ng'akusaasira, era ky'olina okusaba kwe kusaba Katonda akusaasire. Ono omukyala nga batwala omwana okumuziika, he takes over n'amukwatirwa ekisa. Mukwano gwange, entebe gy'otuddemu waliwo abagisookamu ne bagirekawo. Ebyo byokola waliwo abakusooka obikola ne bagenda. Waliwo abavuga ku motoka eringa gy'ovuga naye nga baafa. Waliwo abafuna ku sente nga z'olina naye nga baafa. Waliwo ababeerako mu mbaga nga naawe gy'obaddemu olwaliro naye nga baafa. Waliwo abalina abaana be baweera obulungi nga naye bweweera naye ne babeefuulira. Naye gwe abantu tebannabakwefuulira, omusajja tannakwefuulira, omukazi tannakwefuulira, kubanga wabaddewo Katonda akusaasidde. Nolwekyo bwakuyimusanga n'otula mu ntebe ezikyuka teweewanika. Bwakuyimusanga n'akufuula kyakufudde teweewanika. Osigalanga okakkanye n'omanya nti ekyo ky'oli okiri lwa kisa kya Katonda. Njogerako n'abakazi abafumbiddwa mu kkanisa Namirembe, mbadde ngatta abagole naye mbadde mbategeeza nti nze ndabye abantu bangi wano mu Uganda babayita bannalulungi. Miss Uganda, Miss Simanya Tourism, Miss Africa, Miss Sukulu, Miss University. Mbaddeawo naye emyaka gye mmaze gino gigeze 10. Sibeerangako ku mbaga ya Miss Africa, sibeerangako ku mbaga ya Miss Simanya Uganda, sibeerangako ku mbaga Simanya Miss University. Naye gwe atali Miss, Katonda akutaddeko ekisa n'okola embaga, kisa kya Katonda. Oyo omusajja akukkiriza okuwasa ku mpisa zo lwa kisa, Mukama akusaasidde. Gwe musajja gw'omukazi akkiriza ogenda naawe si lwakubanga oli mulungi naye lwa kisa kya Katonda. Ekisa ekibeerawo ne kisaasira ggwe. Njogerako naawe omukulembeze w'eggwanga okyatukulembera lwa kisa. Njogerako namwe baminisita mukyali baminisita lwa kisa. Bwe kiriggwawo naye asobola okukijjawo. Kati bano be mulaba ono omwana yali afudde naye ekisa kya Katonda. When he took over ekisa ne kiyingirawo ng'amaze okuteking over n'abakwatirwa ekisa. Bw'abakwatirwa ekisa n'ateking over. Wuliriza, Bayibuli egamba mu ssuula eno ey'omusanvu olunyiriri olw'ekumi n'asembera n'akoma ku lunnyo bali abaali beetise ne bayimira n'agamba omulenzi nti nkugamba golokoka. 15 oyo yali afudde n'agolokoka n'atuula n'atandika okwogera n'amuwa nnyina. Now verse 11 agamba nti soon afterwards he went to the town called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the town, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a considerable crowd from the town was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on the woman and said to her, "Do not weep." Then he came up and touched the boy, and the bearer stood still, and he said, "Young man, I say to you, arise." Verse 15. And the dead man sat up and began to speak, and Jesus said, "Give him to his mother." Fear caught all of them, and they glorified God, saying, "A great prophet is among us." Yesu yakyala n'atekinga over embeera eyali enzibu yakyuka. Wuliriza, nagambye nti when God takes over, then the battle is over. And when the battle is over, then osigadde kusanyuka. Laba Luka essula ya 11. Kangende mu Yokaana essula 11. Yokaana essula 10 agamba bw'ati.
waliwo omuntu yali alwadde Lazaro ow'e Besaniya mu mbuga Mariyamu ne Maliza muganda we mwe baali. Mariyayo mwoyo yasiga Mukama waffe amafuta n'amutaanya ebigere n'enviiri ze, ye yalina mwannyina Lazaro eyali alwadde. Awo bannyina abo ne bamutumira nga bagamba nti, Mukama waffe, laba gw'oyagala ennyo alwadde. Naye Yesu bwe yawulira n'agamba nti, obulwadde buno si bwa kufa, wabula olw'ekitiibwa kya Katonda, omwana wa Katonda abe n'ekitiibwa olw'obwo. Olunyiriri olwokutaano. Naye Yesu yayagala Maliza ne muganda we ne Lazaro. Awo bwe yawulira ng'alwadde n'ayosaawo ate ennaku 2 mu kifo ekyo kye yalimu. Ate n'alyoka agamba abayigiriza abe nti, tuddeyo e Buyudaaya. Abayigirizwa ne bagamba nti, Labbi, kaakano Abayudaaya baali basala amagezi okukuba amayinja, ate yo gy'obodda? Yesu n'addamu nti, essaawa ez'emisana si 12. Omuntu bw'atambula emisana teyeesitala, kubanga alaba omusana ogw'ensi eno. Naye omuntu bw'atambula ekiro yeesitala, kubanga omusana teguli mu ye. Yayogera bw'atyo n'alyoka agamba nti, mukwano gwaffe Lazaro yeebase, naye ŋŋenda kumuzuukusa. Abo abayigiriza ne bamugamba nti, Mukama waffe, oba yeebase anaazuukuka. Naye Yesu yayogera ku kufa kwe, naye bo ne balowooza nti ayogera ku kwebaka kwa tulo. Awo Yesu n'alyoka ababuulira lwatu nti, Lazaro afudde, nange neesiimye ku lwammwe, kubanga saaliyo mulyoke mukkirize, naye tugende gy'ali. Awo Tomasi ayitibwa Didumo n'agamba abayigiriza banne nti, naffe tugende tufiire wamu naye. 17. Awo Yesu bwe yatuuka n'asanga nga yakamala ennaku 4 mu ntaana. Wuliriza, Yesu bwe yatuuka n'asanga nga yakamala ennaku 4 mu ntaana. Naye Besaniya yali kumpi ne Yerusaalemi, stadiyo nga 15. Abayudaaya bangi baali bazze eri Maliza ne Mariyamu okubakubagiza olwa mwannyinaabwe. Awo Maliza bwe yawulira nga Yesu ajja n'agenda okumusisinkana, naye Mariyamu n'asigala mu nju 21. Awo Maliza n'agamba Yesu nti, Mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde, era kaakano mmanyi nga byonna by'onoosaba Katonda anaabikuwa. Yesu n'amugamba nti, mwannyoko ajja kuzuukira. Maliza n'amugamba nti, mmanyi nti alizuukira mu kuzuukira okw'olunaku olw'enkomerero. Yesu n'amugamba nti, nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Okkiriza ekyo. 27. Maliza n'agamba nti, weewaawo Mukama wange, nze nzikiriza nga gwe Kristo, omwana wa Katonda, ajja mu nsi. Bwe yamala okwogera bw'ati n'agenda n'ayita muganda we Mariyamu kyama n'amugamba nti, omuyigiriza azze akuyita. Bwe yawulira n'agolokoka mangu n'ajja gy'ali. Yesu yali tannatuuka mu mbuga, naye ng'akyali mu kifo Maliza kyamusangamu. Awo Abayudaaya abaali naye mu nnyumba nga bamukubagiza bwe baabala Mariyamu ng'ayimidde mangu okufuluma, ne bamugoberera nga balowooza nti agenda ku ntaana okukaabira eyo. Awo Mariyamu bwe yatuuka Yesu gy'ali n'amulaba, n'agwa ku bigere bye n'amugamba nti, Mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde. Awo Yesu bwe yamulaba ng'akaaba, Abayudaaya abazze naye nga bakaaba, n'asinda mu mwoyo n'eraliikira, n'agamba nti, mwamuteeka wa? Ne bamugamba nti, Mukama waffe, jangu olabe. Yesu n'akaaba amaziga. Awo Abayudaaya ne boogera nti, laba bw'abadde amwagala. Ne abamu ku bo ne boogera nti, omuntu ono eyazibula amaaso ga muzibe w'amaaso tayinza kulobera ono kufa. Awo Yesu bwe yasinda ate munda ye n'atuuka ku ntaana, yali mpuku ng'eteekeddwako ejjinja kungulu. Yesu n'agamba nti, muggyeewo ejjinja. Maliza mwannyina w'oli yafa n'agamba nti, Mukama wange, kaakano awunya, kubanga yakamala ennaku 4. Olunyolwana. Yesu n'agamba nti, sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda? Awo ne bajjawo ejjinja.
Yesu nayimusa amaaso waggulu n'ayogera nti kitange nkwebaza kubanga wampulira, nange namanya ng'ompulira bulijjo, naye nkyogedde ku lw'ekibiina ekinotoledde bakkirize nga gwe wantuma. Bwe yamala okwogera bw'ati n'ayogera waggulu n'eddoboozi nti Lazaalo, Lazaalo, fuluma ojje. Eyali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mbugo, amagulu n'emikono n'ekiremba nga kisibiddwa mu maaso ge. Yesu n'abagamba nti mumusumulule mumuleke agende. Awo bangi mu Buyudaaya abajja wa Maryamu bwe baalaba Yesu byakoze ne bamukkiriza. Mukama yebazibwe. Nakugambye nti njagala okwogera ku nsonga egamba nti when our Jesus takes over, then the battle is over. Omwana mu Luka essula 7:11 yali afudde nga bamutwala kumuziika nga n'abantu bakkiriza nti ebyono bikomye. Bayibuli egamba nti naye olw'embeera gye baali bayitamu, Katonda bwe yabasisinkana n'abakwatirwa ekisa n'agamba baali batuttego bagende okuziika muyimirire. Bayibuli egamba bwe yateking over n'asaasira obusaasizi n'alagira gwe baali beetisse nga batwala kuziika n'amugamba golokoka n'amuzaamu obulamu. Nakugambye when he takes over the battle is over. Mu ssuula eno ey'e11 mu Yokaana onyolusooka paka 4 Lazaalo yali mufu ng'amaze okufa n'abantu nga bamuwaddeyo kiki ekyaliwo ng'amaze okumuwaayo ennaku 4 ng'ali mu ntaana. Jesus takes over. Bw'ataking over Mukama ng'amaze okusasa Maryamu ne Maliza n'ataking over n'abakwatirwa ekisa eyali mu ntaana n'avaayo. Kiyinzika okubanga naawe ndaba ku TV eno abantu bamaze ogivinga over. Waliwo naawe byowanise ng'ogamba ekyo nkitadde, eky'embaga nkitadde, ekyokuzaala nkitadde, ekyokugaggawala ekyo nkitadde, eky'abaana bange okuyita ekyo nkikadde, n'omusajja okuddamu amagezi nkitadde. Tokita. Weetaaga okutunira Yesu asaasira, kubanga bw'omutunuulira za eriiso n'akwatirwa ekisa n'ataking over ebibadde bifudde abizzaamu obulamu, bye baziise abikomyawo engulu, kyoyita ekinene Katonda akikendeeza. Tewerabira nti time yatuuka nga bali ku mbaga ekaana ng'enviinyo eweddewo nga n'abantu batandise okwemulugunya, lwaki watuleese wano nga tewali byakunywa? Nnyina wa Yesu ajja gy'ali n'amugamba bano tebalina kyakunywa. Bayibuli egamba Yesu n'amugamba omukyala, ekiseera kyange tekinnatuuka. Kikulu nnyo okumanya nti God's timing is the best. God's timing is the best. Era nja kutegeeza ye bw'amala okutaking over, Bayibuli egamba nti abaali ku mbaga ne bagamba nti omugabuzi yenna asooka kuwa esinga okuba ennungi n'asembyayo embi, naye gwe wasoose embi n'osembyayo ennungi, nga tebamanyi Jesus had taken over. Kubanga bw'ataking over atuwa what is the best. Abayigirizwa bwe baali mu lyato nga ennyanja esiikuuse, omuyaga nga mungi, nga byonna biganye, nga beerabanga abagenda okufa. Bayibuli egamba nga bakaaba, oli luddawa, tusaasire gwe omwana wa Dawudi. Ne bamuyita nga balowooza tawulira. He took over. When he took over n'alagira omuyaga okuteeka, and the battle was over. Nakugambye when Jesus takes over, then the battle is over. Kankomewo oluvannyuma lw'obulango obwo. Atugendera ani okugenda okuyita abantu bange, gwe omwana wa Katonda osaanidde okuyita bantu nzuno, tuma nzuno. Omulimu gwa Katonda gwatuma buulira, si kigambo oba tojja kusasulwa kati, okusasulibwa kwo kulibeera.
ate nga kifumbiddwa bakugu Mark Queen Hotel balina ne gardens w'otuulako empewo za Lake Victoria nezikufuuwako wasirifu okyamira Kajjansi Kwentebe Road n'okwata eridde ebweya ku kasaawe k'ennyonyi essimu 0753-646-98 oba 0414-639-47 Mark Queen Hotel, one hotel, twice the comfort. nga nakazuka kumacha nywa hill water okuzukusa obwongo n'omubiri gwange olwo bwe mba ku mulimu nenywa hill water nsobola okukwasaganya obulungi emirimu gyange olwo bwe mba lokola dduyiro hill water nanyamba okummalako enkalamata n'ennyonta wamu n'okkuuma olususu lwange nga lulabika bulungi eccupa n'amazzi ga hill water bikolebwa ku mutindo gwa nsi yonna Hill Water asangibwa mu matundiro gonna eriggwa omusuubuzi oba alina omukolo tusange ku Rubaga Road ku Access Building opposite Hotel Sajavaro oba ku factory yaffe Iganga so ne ku simu zino wammanga Hill Water, purity, nothing less. Ekisakaate kya Mama Nabagereka eky'omwaka 2020 kyakubaawo ku ssomero lya Hana International School ensangi ku luguudo lw'e Masaka okuva ng'ennaku z'omwezi 4 okutuuka nga 18 Gatonnya w'omwaka 2020. Omulamwa gw'omwaka guno gugamba nti obuntu bulamu y'empagi y'enkulaakulana. Ekisakaate 2020 kyakwetaabwamu abaana abalenzi n'abawala okuva ku myaka 6 okutuuka ku myaka 18. Okwewandiisa kwatandika dda ku woofiisi ya Nabagereka Development Foundation omwaliro ogusooka e Bulange Mengo, ku woofiisi ya Nabagereka Development Foundation Radiant House, Kampala Road omwaliro ogwokusatu, ku Hana International School ensangi, ku matabi ga Finance Trust Bank ne ku kalabizo ly'ebyobulambuzi e Bulange Mengo. Essimu nooti 4 34 46 69 oba nooti 7 58 35 06 19. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nina ensonga ezitafaanagana lwaki nasalawo Romi's Wine ng'ekyokunywa kyange ekyokulusegere. Romi's Wine anyunze ku mikwano egitali gimu mu buli kabuga boda to boda ng'ogyekeddeko ende n'obuwomi ebitenkanika n'endabika y'ekyokunywa kyange nsonga nnyo gye ndi. Romi's Wine ku mikolo mu biseera byange by'eddembe ne mu mbeera endala ezitali zimu. Nkyebuuza nnyo ebintu bwe byanditambuddenga nga tewali Romi's. Romi's Wine kabuga ku kabuga boda to boda. ate nga kifumbiddwa bakugu Mark Queen Hotel balina ne gardens w'otuulako empewo za Lake Victoria nezikufuuwako wasirifu okyamira Kajjansi Kwentebe Road n'okwata eridde ebweya ku kasaawe k'ennyonyi essimu 0753-646-98 oba 0414-639-47 Mark Queen Hotel, one hotel, twice the comfort. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Nakugambye nti program Amaanyi gali mu kusaba. Buli lw'osaba Katonda akuteekako ekisa n'atekinga over. Bw'atekinga over, then the battle is over. Nkugambye nti ekyo ky'oli akusaasidde busaasizi. Gye twatandikidde mu Luka 7 nga tulaba omukyala ayina omwana afudde naye Katonda n'amusaasira. Kati nja kugamba gwandaba ku TV eno nti awo wootudde Katonda akusaasidde busaasizi. Ebyo byokola Katonda akusaasidde busaasizi. Waliwo bangi abandyagadde bikola naye gwobaddeko omukono gwa Mukama. Kati Katonda bw'akusaasira kitegeeza atekinga over. Bw'atekinga over ekitiibwa kiba kikye.
si kikyo naye ekitiibwa kiba kikye. Kati mu Yokaana essula 11 nkulaze omuntu omulala yasaasirwa situation endala Katonda gyateking over n'asaasira. Nkulaze Laazaalo afudde nakunyawunya, Yesu n'ayingirawo n'ateking over, battle is over, eyali emagombe nadda nga mulamu. Mu Luka oba mu Yokaana essula 2 Yokaana 2:11 nkulaze omusajja oba abantu abali ku mbaga ng'ebyokunywa biweddewo ng'essubi lyabwe likomye bali ku kisenge. Maama wa Yesu kasa yayingirawo n'amutegeeza nti tewalina kyakunywa, n'amugamba ekisa kyange tekinnatuuka. Timing ya Yesu bwe yatuuka n'atekinga over, Bayibuli egamba ne bafuna ebyokunywa ebibamala ate nga birungi nnyo. Mukama yebazibwe. Bw'olaba Yokaana 4:43 omulenzi ono eyali amaze okufa nga bateekateeka kugenda kumuziika nga n'abala bagamba awedde ono tumumaze, Yesu bw'ayingirawo okumusaasira n'atekinga over, embeera n'etereera. Kati gwe kyewetaaga ndaba kwe kukkiriza Mukama n'akusaasira, kwe kukkiriza Mukama n'omugamba Mukama eno embeera eganye take over, eno situation sijjagisobola take over, zino entawo sikyasobola take over, kubanga ye bw'ataking over then the battle is over. Mu Yokaana essula 5 onyonsooka paka 15 waliwo omusajja yalwala emyaka 38, emyaka 38 ng'agongobadde nga tewali amusuula mu kidiba. Bayibuli egamba nga ne lwe yandyagadde okugwamu agenda okuba ng'agwamu, abala nga baguddemu dda nga tewali asobola kumusaasira. Bayibuli egamba nti nga n'abantu bamumanyira. Omanyi kati waliwo ndaba nga bakumanyira, oyo wandwadde, oyo mulwadde wa sukaali, oyo mulwadde wa siriimu, oyo mulwadde wa mutwe, oyo akaabakaaba. Kugamba waliwo abantu bakumanyira. Kati noono emyaka 38 Yokaana 5 yali alwadde nga n'abantu bamumanyidde. Bayibuli egamba Yesu yali ayita n'amusinkana mu kifo kyekimu, abantu bamusisinkana n'abasaasira. Ababuuza, oyagala okubeera omulamu? Oyagala okubeera omulamu? Nawoza ate kalera bwomanyi era nze anti munnange ngenda okugwamu nga bansooseemu dda, era namugamba oyagala okuba omulamu? Bayibuli egamba bwe yakkiriza Mukama n'amugamba olw'okukkiriza kwo beera mulamu, weetika ekitanda kyo ogende. He takes over. Embeera y'okugongobala agitekinga over, abadde agongobadde addamu okubeera obulamu. Nakugambye emisana gw'olwaliro kyeweetaaga embeera gy'oyitamu gy'olabanga ennene, kyeweetaaga surrender to Jesus, mugambe take over. Togezaako mu maanyi go, togezaako mu kufuba kwo, togezaako mu buyinza bwo. Allow Jesus to take over, because when he takes over then everything is over. Lero nja kusabira abantu abagamba Reverend, nina embeera gye mpitamu naye nsaba Yesu ataking over. Nina embeera y'amabanja gye mpitamu, nina embeera y'obufumbo gye mpitamu, nina embeera y'okulwala gye mpitamu naye nsaba Katonda taking over. Nakugambye bwa taking over the battle is over. Ono myaka 38 ali mu mbeera. Kale si lunaku lumu, si nnaku 2, si mwaka gumu, si myaka 2, emyaka 38. Naye bw'asalindalinga embeera eri Yesu jakutegeeza ebintu bitereera. Mu Yokaana essula 6 onyonsooka genda ddala sika paaka 10 abantu 50,000 abaali abayala, naye nga waliwo obwennyanja obu n'obugaati, naye nga Yesu agamba nsaasira abantu bano okuva wano nga bayala. Okiraba era kikomawo nsaasira. Bw'asaasira ataking over. Bamugamba abantu bano 50,000 banaalya buno ne bakkuta, naye olw'okubanga ye bw'ataking over the battle is over, abagamba kale mutuuze abantu. Bwe batuuza Bayibuli egamba nti ne balya ne bakkuta ne wasigalawo ebisero 12, abayigiriza 14 ne wasigala ebisero 12. Kitegeeza ki mu kubala okwangu? Ti buli muyigiriza n'agenda n'ekisero kiramba. Lwaki? Kubanga Yesu yali amaze taking over. Nakugambye bwa taking over then the battle is over. Njagala kumaliriza mu Yokaana essula 21 olunyiriri olusooka paka olwokutaano. Yokaana 21 onyonsooka paka lwakutaano.
abasajja bavubye babonyebonye bateganye ekiro kyonna tebakwasiza wadde akayamba kyokka Yesu ayingirawo bo bamaze okwoza obutimba bwabwe baanula bazingako ebyabwe bagenda bagamba it is over biganye. Bayibuli egamba Yesu n'ayingirawo n'ababuuza mulina kye mwakwasiza. Petero ne banne ne bamugamba twateganye obwedda tetunnakwasa kantu konna. Now Yesu alaba abantu abateganye n'abasaasira ataking over n'abasaasira bw'abasaasira n'abagamba mukwate akatimba mukongereyo ebuziba. Uliza no mukwano gwange mu mazzi ge gamu abantu be bamu obutimba bwe bumu abagamba musuule wali we basudde nga tebikwasa abagamba musuule it takes over. Bayibuli egamba bwe bakkiriza ne basuula ne bakwasa ebyennyanja bingi ne bawenya ne kubalirwano abaabwe bajje ne batikka amaato gombiriri ne gaagala n'okugwamu. Lwaki? Jesus had taken over. Kiche wetaaga mukwano gwange andaba ku Delta TV emisango olwaliro kwe kukiriza nti abantu nga bamaze okuwanika n'okusuula abaganda bagamba kiti kya muwogo gye bakisuula gye kirokera. Wali okanyuzeeko ekintu ng'okanyuga bukanyuzi ane kidda n'ekirimba. Kati Yesu waffe bw'ateking over tudda na birimba. Bw'ateking over situation azikyusa akyusa embeera. Omugumba azaala atalootanga ku mbaga ebeerawo. Bwe baaloga eddogo lifulwa. Njagala kubategeeza waliwo Katonda afulula eddogo, waliwo Katonda adibya ebirowoozo by'ababi, waliwo Katonda frustrating okuteesateesa kw'abalogo naye nga kyeweetaaga eyo embeera gy'oyitamu kwe kugimugamba n'ogimugamba taata take over. Amaanyi gali mu kusaba. Queen Hotel yendeeta wano. Amaanyi gali mu kusaba. Amaanyi gali mu kusaba. Si mu kufuuwa mmindi, si mugenda kweraguliriza, si kutta bantu naye mu kusaba. Okusaba okutaliimu kwewanika okugamba nti gwe yasaasira abalala nange nsaasira, gwe yayamba abalala nange nyamba, gwe yazukiza abalala nange nzukiza. Kyeweetaaga nga bamaze okugamba everything is over, nga bamaze giving up, kyeweetaaga kwe kugamba Mukama nze sisobola take over. Eno embeera sigiyinza take over. When he takes over then the battle is over. Ngenda kukwata essimu ndowooza nga 5 oba 10. Bwobanga ku ssimu kwoli onjagala okuba essimu yeeyo njagala muntu agamba Reverend ebyange birabika biganye naye ng'okkiriza nti Katonda asobola okukyusa embeera. Nagambye when he takes over ng'omaze okusala endalinga na taking over then the battle is over. Ogugwo kwe kukkiriza ti nze bye siyinza Katonda abiyinza, nze bye sisobola Katonda abisobola. Ebiremye abalala tebiremye Mukama, ebiremye bbaawo tebiremye Mukama, ebiremye omukulembeze tebiremye Mukama, ebiremye kampani tebiremye Mukama, biremye mmwe ng'abantu kubanga mbadde mugezaako mu maanyi gammwe. Ono bali bagenda muziika kubanga okwo kwe kwali okulowooza kwabwe. But when he took over n'akyusa akatambi n'asaasira oluyimba n'alukyusa eyali afudde n'afuuka omulamu. Kikyeweetaaga emisango olwaliro wabeewo embeera gy'ogamba Yesu take over. Wabeewo situation gy'ogamba Mukama wange Yesu bino sibisobola but take over. Olaba ono yalwala emyaka 8 teyadde awugamba kale nze omanyi emyaka 8 era nze badde mbonaabona. No, yakkiriza nti emyaka gy'okubonaabona gyegyo. Kankusomera olunyiriri olusembayo malirize. Zaburi 33. Zaburi 33. Uliza Katonda no kyakola nti kubanga yayogera nekikolebwa, yayogera nekikolebwa, yalagira nekinywera. Bw'alagira okuwona kinywera, bw'alagira okusumulula kinywera, bw'alagira okuteebwa kinywera. Bw'ayogera ku mbaga ne banaakuloga embaga ejja kubaawo, bw'ayogera kuzaala ne banaakuvuma ne banafuwa emindi. Katonda waffe bw'ayogera kinywera. Kyova olaba ku Laazaalo yali mu ntaana yagamba vaayo n'avaayo. Kyova olaba no gwe bali batwala okuziika yayogera
nekinywera yayogera nekinywera kati bwagamba nti obulungi nekisa tebuleme nga genda naffe ye yayogera kijja kunywera bwagamba nti sikwanko baana bakulaba nnaku ye yayogera kati mujjukiza omugaye mukama sigwe wagamba tewampa abaana bakulaba nnaku ayogera nekinywera wuliriza mukwano gwange agamba ajjawo okuteesa kw'amawanga n'adibya ebirowoozo by'abalogo ajjawo okuteesa kw'amawanga n'adibya ebirowoozo by'abalogo kati katonda waffe bw'atekinga ova n'akusaasira waliwo byadibya bayinza okuba nga abalogo bali mu famire yammwe bayinza okuba nga bali mu maka gammwe bayinza okuba nga bali mu ofisi mwokolera bayinza okuba nga bali mu neighborhood naye katonda waffe bw'atekinga over the moment he takes over ogugwo guba gumugokka kumugamba take over ekikyo kiba kimu kyokka kumugamba take over kasi omala okukikkiriza n'omugamba take over then the battle is over gw'omugamba take over n'omuleka n'akola bannaffe eri bayimbanga tyafuga yesu mulekere abifuge kati gwe kyeweetaaga kumukwasa battle n'omugamba mukama nze ebyange biganye bikukwasiza nga Mariyamu ne Maliza bamugamba bamuziika nakunya n'abakwatirwa ekisa eyali afudde n'amukomyawo engulu kati naawe oyinza okuba nga oliawo bakuloze bizinesi bagisiranyiza amaka bagasiranyiza omusajja bamukututeko ennaku zo kirabika tuli mu yoleke yakutwala abasajja njogerako n'abakazi abatwala abasajja babannammwe si kyampisa njogerako n'abasajja abapasula abakazi babannammwe ate nemwewaana si kituufu kupasula atali buwo buli muntu kano yamutondera omukyala nga wuwe naye kati gwe gwe bakosezza asigadde n'ebiwundu ku mutima tokaaba mugaye mukama omponyeze ezzike funira omukyala let him take over ekyo kyoba okola tokaabira amata gayiise njogerako nammwe abantu abali awo omusajja akuleseewo omukyala akuleseewo bakugobye ku mulimu tokaabira amata gayiise ekikyo kiri kimu kyokka kumugamba take over omusajja yekyanze era nze ngenze funyeyo new catch tokaaba tadisavinga amazigago kale kagende naye mugabe mukama take over bwana taking over the battle is over tolwana ntalo lwa mukazi tolwana ntalo lwa musajja no allow Jesus to take over toyisinganya bigambo ate kale yandibadde wanga atenze na yandibadde wone bakusinzire bamutwala now allow Jesus to take over the moment he takes over the battle is over mwabakazi abandaba nga wava ewo musajja n'ogenda ewo mulala wenenye mangu mwabasajja abandaba nga wapasula mukyala wa muno ate gwe n'omweddiza wenenye kyokka naye gwe bamututeko tokaaba gamba mukama take over nagambye when he takes over the battle is over bagobye ku mulimu it is okay gamba mukama bangobye take over kube kuba watali kubo bw'ona okikola bwotyo katonda akube kuba watali kubo nagambye adibya ebirowoozo by'abalogo adibya ebirowoozo by'abalogo kyolina okukola mugambe take over oba omuyaga gwali mungi n'ateking over ne gukakkana naawe kisoboka obanga yalagira bagumba ne bazaala naawe osobola obanga yakuba kubo wakati mu nnyanja naawe akisobola tobeerawo era nze bizinesi bagisanya era nze bansiba era nze bandoga eddogo terina maanyi kusinga katonda kyeweetaaga bandoga basiranya gamba mukama take over when he takes over the battle is over mukama yebazibwe oba oli ku ssimu kubayo essimu babiri bokka sigenda kukwata bantu bangi njagala kusaba na muntu agamba waliwo kyempitamu naye neetaaga mukama to take over waliwo ekinsoomooza naye neetaaga mukama to take over waliwo ekisoomooza abaana bange waliwo ekisoomooza bizinesi yange naye neetaaga yesu to take over okay ali kusimu munange Yes, sir. sebo Hello. yebazibwe mukama Amina sebo bwana. ani ono munange Wewe alokuya Reverend. Chiti- Ndio wewe Vincent de mukono. kitiibwa kya mukama yesebo Yebazibwe sebo. amina munange Uliko wewe Vincent de mukono. nesimye okuwuliza otyo Vincent Hata wewe alikuvulira kigambo. amina sebo Wewe alitana. amina Endera je kitamu Ah. zinyo ya milimu. Okay. Ebyali bigende tamu. katukkirize katonda Ero odampuliza byobolira yonna nenziramu amaanyi. mukama ataking over Amina Reverend. kali munaye mukama kumukisa nja kusaba naawe nja kusaba naye mukama be naawe kanfuneyo n'omulala ku simu eyo yennyini eyitaawo girabe kuba ng'oga mukama take over ekikulu kya byonna gwe kufuba
gwe tofuba tokaaba maziga mugambe taata wange take over bwa taking over ye kastamalo taking over nego baali basudde nego baali baziise azuukira wanji hello alikusimu wanji munange hello njogerako nani mukyala magumba nesimye okuwuliza nesimye okuwuliza nyabo nsonga ki nyabo amina nyabo katusabe katonda taking over kale munange mukama kumukisa nja kuba nga nsaba n'abaana tebalina mulimu ekyo kyokoze kyekituufu salenda ge mukama abaana tebalina mulimu naye ensi ya mukama n'okujula kwayo takuwangako baana bakulaba nnaku tekisoboka takuwangako baana bakukaabya maziga no ekikyo mugambe mukama take over he takes over the battle is over wanji hello okay kanfuna omulala layini yemu wanji hello nyabo owekitiibwa yesu yebazibwe yesu munange ye nyabo nansubuga nsanyusa okuwuliza kayunga agamba ki nesimye okuwuliza nansubuga amina kayunga mulungi sebo haleluya sebo yogedde ku kigambo abakazi abakwakula abasajja b'abannaabwe si kyampisa nange robbi mwabo mwe nali naye yesu n'ansaasira haleluya era kati mpeereza mukama haleluya mukama waffe yebazibu era mbadde ndagaawa n'abande baana bange nti oli ye mukama wange haleluya yantwala kituufu mukama waffe yebazibu kabako omukisa webale kubanga olaba Delta TV mukabako omukisa nagambe ekyo ndowooza okitegere kati ndowooza olabwe agamba eyo embeera gyalimu naye bwe yakkiriza mukama tuteeka over omukyalo we gyabagamba nti kakati sebo n'ettaka yafunye n'ennyumba agenda kuzimba why he allowed Jesus to take over bwa taking over the battle is over kankwata oyekka yabasembayo wanji hello nawe omunange gyebale namanya agange zebbe naleeta sekajja nesimye okuwuliza oli luddawa ndi wano kyusa okay otyo mbadde nsaba osabira omwana wange eyambulako bamuyita busizooli Samweri katonda amukuzuulire amina webale kuweereza amina mukama akwomukisa kale webale kubanga olaba Delta TV njagala essaawa zezo zintu tenjala mukusaba bujukiza lancha wa special sitani nvaako buli lwakubiri enamirembe mu cathedral lancha wa special sitani nvaako buli lwakusatu Jemba Plaza essaawa 10 tubayo n'okusaba kyeweetaagaga mukama take over by taking over the battle is over asatu mu December cross over night obulabizi bwe Namirembe wali mu gardens Namirembe wetugenda okubeera tukubaawo omwaliro omunene nja kuyita abakyala abasajja abaana abakadde abalwadde mujje tubeerewo mu kubeerawo kwa mukama tukulosinga omwaka tugende 22 nga tuli bawanguzi n'okukirawo womalirako omwaka era wogutandikira wakulu nnyo kyenva nkuyita wali ku lusozi Namirembe byonna bitandikira katonda alyoka akuwe omukisa kale katusabe Tato mulungi kabaka mulinya eri Yesu Kristo mwana katonda mulamu nkwebaza kubanga oli katonda wa Isaka ne Yakobo ne Ibrahim oli katonda gulawo ne watabagalawo oli katonda akube kuba watali kubo oli katonda taking over every situation mukama abasajja n'abakazi bali ku TV eno naye nga waliwo abalwadde waliwo abali ku bisenge nga bakomye waliwo abasawo bamaze okulagira nti bagenda kufa waliwo ab'ekika bamaze okuwaayo nti ensegenda bakuba naye oli katonda ayinza byonna gwe yaliwo ku mulembe gwa Ibrahimu mukama gwe yayamba Sara n'afuna omwana mukama gwagula embute engumba mukwano gwange gwakube kuba watali kubo mukama gwe yazukiza Lazaro okuva emagombe n'omuzza obulamu mukwano kukuno kwe kusaba kwange wabeerewo abazukira wabeerewo ebizukira wabeerewo ebizaala wabeerewo ebidde obulamu mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda obulamu mukama nsabidde omusajja oyo abonaabona nga talina mulimu oyogera mu kigambo kyo ti ensi ya mukama n'okujula kwayo era mukama gw'otugamba mpita nange naakuyitaba nkuyita olw'omusajja oyo n'abala bangi abakaba ku TV
eno nga tebalina mirimu tata wange nsabye omwaka guno nga tegunaggwako obeeko ekyamagero ky'okulerya obulamu bwabwe osanyuse emmeme zaabwe sangula amaziga gaabwe nsabira emirimu egitakola bulungi emirimu egiziŋŋamye emirimu egifudde mukama ngisabidde ogizzemu obulamu tusabidde abaana baffe mukama abaana baffe abamu baabula abaana baffe abamu tebalina magezi basiruwala naye oli katonda akola ebyekisa katonda abeerawo tusabira abaana baffe bonna bawe omukisa gubeere ku baana baffe abali mu primary abali mu secondary abali ku university totuwangako baana bakulaba nnaku totuwangako baana kufuuka kizibu kuno kwe kusaba kwange frustrating nga buli nteekateeka ya mulabe frustrating nga buli nteekateeka ya setaani mukama osanyuse abaana bo kale mikwano gyange abalwadde nsabye mukama abawe obulamu abatalina mirembe mbasabira emirembe abakaaba abasangula amaziga abafiiriddwa abanyiga ebiwundu abaweddemu essuubi katonda abakwate ku mukono abakomezeewo ekitiibwa kino obuwanguzi kandi okusa katonda nze bina kitaffe n'omwana omutukuvu gubeere kumwe kulambwamu ku maka gammwe gubeere ku tv eno gubeere ku management yayo gubeere ku kampani ez'enjawulo ezirangane ne tv eno gubeere kuweereza abaffe segulemu kubavaako mwena mulinya kitaffe n'omwana n'omwe mutukuvu amina mwebale kola programu eno Amaanyi gali mu kusaba reference Samuel Muwonge avunanyizibwa ku byokubira enjiri mulabizi w'Namirembe olw'ekisa kya Katonda tusisinkane ku lw'omukaaga olujja essaawa zezimu tv yemu nange omuweereza wo y'omu teweerabira lancha wa special standing vaako wali mu cathedral Namirembe buli lwakubiri ate nkugambye weeteeketeeke 31 December tumalirako wali Namirembe mu gardens mu kusaba setaani ndeka musibe bulungi mweraba. Obulamu buno bufaanana ng'eccupa eya kripu ku mulwadde etonnya ettondo limulimu bw'olaba erwawo kuba etonnya ttondo limulimu naye buli eritonnya teriddayo bw'etyonebwamu ekyo tukigeraageranye obulamu buno tulabe Wanowakeso lunaku lumulumu Naluchangazi kuweddeko ennaku zo Tukeesa lumulumu terudda omuwendo gw'ebiseera bwe gutyo ozannyira mu budde bw'ofunye kiba kitalo nnyo ekyo tukigeraageranye ku bulamu buno tulabe Wanowakeso lunaku lumulumu Naluchangazi kuweddeko ennaku zo Tukeesa lumulumu terudda omuwendo gw'ebiseera bwe gutyo ozannyira mu budde bw'ofunye kiba kitalo nnyo obulamu buno buwenyuka ng'essasi olw'obutamanya ne tusooba netufanga bingi tetubikoze kityo yagenda essira kumwa yafa pangisa iri ntinda ate nga kifumbiddwa bakugu Mark Queen Hotel balina ne gardens w'otuulako empewo za Lake Victoria nezikufuuwako wasirifu okyamira Kajjansi Kwentebe Road n'okwata eridde ebweya ku kasaawe k'ennyonyi essimu 0753 68 66 98 oba 04 69 63 47 Mark Queen Hotel, one hotel, twice the comfort. Uganda Wildlife Education Center Entebbe Zoo kyekifo wano wojja okulambula olaba ebisolo byonna eby'omunsiko nga biri mu kifo kimu amasomero famire bika mwenna tubaaniriza ate kati zoo tugyongeddemu ebirungo kati ate zoo kifo ky'amasanyu nnyo oyagala kulaba ku nsolo binyonyi byewalula oyagala kumanya bikwata ku muziro gwo oba kusoma ku nsolo yonna omuzadde n'omwana abalambuzi abaana b'amasomero ekifo kiri kimu Uganda Wildlife Education Center Entebbe jangu weekubye ebifaananyi ng'olina ensolo obeereko ne kyonyumiza banno nkugambye nti bino byonna ku Uganda Wildlife Education Center Entebbe.
okumalira ddala emyaka egiswamu 55 bannayuganda bagitegedde balaze okwagala kwabwe ssaako n'okwesiga kampuni ya langi emu yokka okusiiga amaka gaffe obulamu bwaffe wamu n'ensi yaffe yonna era okusinziira ku bwesigo bwe bagirinamu kino kigifudde kampuni ya langi esinga mu uganda era nga kampuni y'emu eno ekuleetedde langi y'emu yennyini gy'omanyidde okumalira ddala emyaka egiswamu 55 langi ez'enjawulo z'obadde weesiga okusiiga ensi yo naye nga kati ejjidde mu linnya eppya Plascon Color Your World. Banange msanyuke kubanga uno bamulese ambiasi walaji abatananywa musembere manyi wabadde w'ekibanja katubawe ambiasi walaji mama ajudde dekende liri makalosa nambakawo ambiasi walaji bino bino ebyahangova byafuuka lugero twenywerono ambiasi walaji abantu bamuwomberwa mu bibuga eyo ne mu byalo katubawe ambiasi walaji Ambias Distillers basangibwa enajjana nkumbi opposite Shell Cars oba bafune ku simu 0772 41 57 48. Taste the greatness. Weekend eno ku Delta TV. Awe bagalana baffe nga beeyimbira akayimba akalungi ennyo era omukyala ye mukyala Barbara Musoke ng'agenda ne bwami we kwe babeera bonna e Dubai bamuyita Kalanzi Francis bakoze omukolo gulimu life nga bw'obalaba bato naye omukolo gwabwe gulimu life nayagadde engeri omukyala gye yanyumyemu ng'afuluma ku mulundi ogwokubiri omwami nayiwa ebirabo atwendeko baba na mama yangu oh baby ate era n'engeri gye besinkanamu naye yatusanyusiza n'engeri gye bakumamu omukwano gwabwe nga bali eweerwe njagala nnyo games zino kubeera ku game ezo era Dubai ya Dubai okay mwali mukolera wamu nali sikolera naye naye nga we yanfunira wenkolera kati muyita bache twayita bache izaako monne ate bwe tunaavaayo tukutuuseeko embaga y'omwami n'omukyala bamukwaya ayambadde gawuni ennungi yanyumye batambudde mu motoka ennungi So program y'okwanjula n'embaga ku Sunday ne saa zigenda kubeera 11 mpaka 1 wano ku Delta TV tukole nange Sharita omusuubuzi we China mazima wanvu